nga banoonya kuzimba muzikiti basobole okufuna ejjana, naye nga tebalina bwe bakukola ki bwe bakussa. Wano tulina ettaka n'ettaka lino weeriri. Bannaffe abamanyi mutukulembere, muleete abantu abo batuyambeko naffe twegatteko ekifo kyaffe kino tukikulaakulanye kifuuke ekyenjawulo nga bwe kiri kijugizo nga kyekitulambika bannaffe abatukulembera mu ddiini eno eya Allah gye tukola ki gye tusoma. Kenjagadde okuyisaawo nze wano nenfuna okwennyamira ate weewunye bulijjo tujja wano naye mbadde simanyiwo nga boogerawo nga sikola ki, naye bwe nzeewo ate nendaba nenyamiramu nga maze okulaba ku bifo biri ebirala nga byebibeera kubanga byombadde mbituukangamu nga nkolayo emirimu. Naye eno nammwe mukirabe kasa nammwe mukiraba twekolemu omulimu tuyina ebbanja wano wenkanenkane oba basukulume n'ewalala gye tuyita neyanzeeke naye kansabe omusajja ono omulangira ayogereko naye mwami olwo neyanzanya kange abagenyi baffe abakulu abali ebyemiyo mwenna abali wano baganda baffe benna abaisiraamu abakyala n'abaami ndi musanyufu nange okubako nammwe olunaku lwaleero. Erinnya nze Olwo Christopher egyenkolera bamanyi omulangira w'Ematugga nga lyentabaganyiza poliisi n'omuntu wa bulijjo Ematugga. Naye olwaleero neesanze ng'ate ndi nammwe wano okuba nga tusabira bannaffe abajulizi abaisiraamu. Nja kubeebaza kimu nti mutukkiriza naye waliwo gye tulaga okugenda okukuuma emirembe ne baba nga tebatukkiriza. Bwe mutakkiriza bakuuma ddembe ekitegeeza tebajja kuba ki mirembe. Natuuse bwankya wano naye enkolagana wakati wammwe ne poliisi nnungi era ezzaamu ki amaanyi. Mbasaba ki tutambulire awo twatambulidde aye tulabe nga okusaba kuno tukufundikira mu mirembe nga bwe tubadde. Mukimanyi bulungi nti omwana omuwulize yali ebyannyina, so tuyongere okuba nga tukwataganira wamu tusobole okulya ku ebyo ate emirembe egyo gye tulaze okutabakanira. Oba oli awo ne bannaffe gye bali bagambe nti bakyatukirizaamu era nga batukirizaamu emirembe kikyaliwo mu ffe ffenna. Sijja kuba omwogezi wa lunaku, nja basaba nkumaawo nkyali nammwe.